okukwana omanyi fe twakula nnyo nga tutya okuswala mama affe yakituguza nnyo ng'era agamba omuntu ataswala tabeereka naye tatya Katonda tatya kwogera kyasanze tatya kikati nga tutya nnyo okuswala kati nga nze kyemmanyi omuntu w'omukwana naye n'amala akugaana ekyo nddamu otyo mutunuulira mu maaso awo nga nnyinza okutunawe newemba ngadde nfunye obuvume nga wanaagaana enkyamulabe ekyo nga kizibu nakazi bandi wadde abasajja ekityo batinaye kuba abantu abakwaniddwa nga muli mu society yemu naye ng'omuyitako muyita ate kati musayimo mmwe mwaguma dda muyitako noyita ne ku banne notunuulira katebo kwe batudde nga kuliko bana naye ng'okyabayitako naye ffe munaye twakula n'ensonyi era mukama wakwasaayo omuku wevaamuddi nevaamu tufuna bakyali abo bakubangula nakulaga kya bulijjo tabe kya bulijjo munubiira wutya ano manyi mu nsonga zino confidence ejjanga muli mu group era by the way oba oli mu group osobola okukwana naye kati obanga olina muntu kati bamala bamukuwa bavaawo kati anti Simon buli process yonna ey'ekintu kyonna mu nsi ogitandika kabe mwana nga talya baga kati akamonde kagotte omaliriza kati teekerako teekamu supu olugiranga okendeza supu toteekamu kati muwa kalamba kati muwene ku muwogo muwe lumonde ogenda okakananga omeketa mberenge kati tekino bekiri bakyali bakubeesabeesa ne batandika okuyambayambako obubaluwa ne bukola emabega bwakolanga nnyo ndowooza ennaku zino WhatsApp obubaluwa ne bukola ne bakuyambayambako olumu nga input yo ntono then ekiddako nga naawe otandika luli we watuma nga weesitukira we bamuleeta luli mwabeerangawo bonna ng'osigalawo naye ng'okozesa ku notice ze wakozesa luli ng'obawa neeno bakuwalanga woli omusajja mmekete musajja mmekete ate ffe olaba twatyanga naye nga baleeta akaana kawala n'onyumya nako nabirala naye bakulengera gamba maama nnyabo amulina notandika banna naye kati gobeerawo nkinze ffe tubeera gindi lwaki wajja kusomera eno kulina essomero ate eryo eryali okumpi kati omanye taata waffe alina mukwano gwa director neranda naga kati lwaki bulijjo tojja ne tunyumyamu ate munanze mbadde mmanyi nanti nange embeera emitiyana ate gobeera ate ffe tuba Kampala bana kati olawe tufuusa ab'omukwano toddamu kunsuulirira kadde aba agenda nogenda nga sokojje kati ogenda ku luzzi oba ogenda kusooka kufuna sapa tingenda kusooka kufuna sapa ndowooza ne bagala ogamba okukatiriza naye nga talina kigambo kyogeddemu nakimu kikwanye nosigaza obuyinja buli kati buli muntu agamba oyo sniper onayo incident yonna gyojjukira mu biseera ebyo ogezaako okukwana yali ekuswaziza yes nina tujijjukira gitubuulire nenyiniyo abeerera agijjukire waliwo akawala bakayita speciosa nga kalungi nga sipetu mwagala nnyo nga buli muntu omanyi omuntu nga essomero lyonna ligamba tuyimiriddeko oyo nga njagala sipe nga njagala ka sipe yali akola ewaabwe nga balinawo akaduuka nga nze ndi mu kisulo kola olunaku lumu nga twayogeddemuko jjo ebintu ebyenjawulo enkeera najja n'aleeta omugaati ne sweet yamuleeta mu nsawo kuba nzijukira yangateekawo pooti nenteekawo engalo nenteeka mu nsawo nayongera nenteekamu oba yayoola buyoze mu kikebe kya sweet weewaabwe nembeera naye kati mba maze sipenga ye wange somero lyonna linsinza waliwo omwana yava Kampala sipe naye w'emityana naye ndi w'emityana yava Kampala ate nga ab'e Kampala tubawa ekitiibwa ffe akavubuka bamuyitanga alimpa oba kyalimpa oba alimpa nga sister alina sister bamuyita asiimwe nga tusoma naye alimpa nga akwana sipe wange oba alimpa yagamba ki sipe sipe nankyawa mu mpolampola mu nnaku ezi laavu ng'eweddewo Simon nakabira wiiki namba nga nnoonya n'ekigambo ekizito ekyakyusizza omuwala nga sikimanyi
nga yakyuka ate lava yedde ya secondary high school tetwalina nnyo kyamaanyi kyetwetaaga because you did not go further nti oba kati ano mukyala wange oba nsuze naye oba bisibisi naye nga that company ne proudness natunula mu ssomero nga lintamye era ndawulyeko omuntu bwawulira ng'asobola n'okwewa obutwamu bamukyayera lava emutta I cannot forget that incident. Ngende okuwulira mbuno yalimba akawala agamba oyagala otya Robert batugambye ni Robert afukane ku buliri ulire ensonga ezikyayo omuntu ne bakyaba batyo utofu sijjukira nakufukako nga ntegeera ku buliri ndowooza nafukako ebyamu buto biri eri naye gye yakozesanga excuse kati olwokuba kasipeka alina ekitiibwa nekaga ng'omuwala ogayi yali tayogera na Luganda bulungi gawe Terumi kati mbuno oyagala Robert afukane ku buliri nampisako enamba yange wete oba yandibadde mukyala wange webi yani amanya tumutumireko bamuyitanga namuyimba specioza abe bapulisanga ekigajjaabo okay nafuna tomaliza interview no manye mbozi zibeera mpanvu onyiga enyiga biki ebitera okunyiza kunnimba kumpayiriza kunnangira ebyo naye ng'okunnimba yemu yebbiri yesatu yennya yettaano kumpayiriza ye mukaaga nsonga kyesinga obuzisinga okukeeza n'ofuluma ennyumba n'ogenda okola ntya nnyo ebibuuzo by'abaana bano betuzaala abaana bano bagezi nnyo nnyo kati ono omuto tannaweza na myaka 6 naye buli lunaku ambuuza daddy why don't you go for work namugamba there is COVID-19 naga kati buli lunaku ambuuza daddy is COVID not yet done kati namugamba I'll be going if I get a sticker kati leero ambuuza daddy did you get a sticker kwegamba bagezi nnyo waliwo ebibuuzo omwana byabuuza ng'ogamba naye kino nze bwe nali nkula nandikibuuliza ku myaka emeka kati ebyo bisinga nnyo njagala nnyo obulamu obulungi obw'abaana bange ne maama wange kubanga maama nze mugalanda kati ate maama wange namusuubiza ebintu bingi nga nzija nga ntandika okukola mpulira njagala asanyukeko nga tannava mu bulamu bw'ensi eno mukama kumuyita wakiri atuulekawo nga nze nina omulabirira buli kimu ebyo mukama waabinkolera n'abaana bange ne baba ne future kuba nina ekirowoozo ekirala ne ku baana angojjeko abali biological nze nina abaana bendabirira bensasulira fees benkola kinga nze taata waabwe nze buli kimu kyabwe ansasaagala babonebone wadde okwejjusa nako omwana atandika okugamba kale senga ye yali anzaala nandibadde nange enkola kino no njagala bonna babiri nga bali happy nga bali proud of me ekyo kijja kuba kukimmala mu maaso ga mukama katonda wange kozi n'ekirala njagala genda mu ggulu bwe naaba nfudde osaba nnyo wenenya emirundi emeka muona buli wenkola ensobi nenjiwulira nga njikoze nenenya sirina budde sirina namba ya mirundi kibi ki kyosinga okwewala okukola mu mateeka 10 waliwo amateeka 10 bagambira nti kitawo n'ennyoko basangamu ekitiibwa ennaku zo zibeere nnyingi mu nsi is one of the commandments zenjagala ennyo okukuuma bino ebirala ebimu bya nsi oyinza obutabyewala kankuwekeza mpoga toyendanga naye ogenda munda okwenda it's not about sleeping with a wife oba omukazi oba omuntu okwenda is a process kinene kitambula kingi waliwo kagundi ke nali nsomako ku internet nga bagamba omuntu ayenda otandikira simanya olaba nga otandise okusimula messages ng'oyingira mu nju essimu giteekateeka mu password biki bla olumu oba otandise obwenzi nakyo kirina terms and conditions sigamba nti buli akikola aba ayenda but oba oli mu kkubo kati waliwo ebimu byotasobola kwewala naye waliwo ebimu byempulira nga nsaba mukama antaase ensi oyagala ekwogereko ki nga ovuddewo njagala ensi njogereko nga eyali ekyokulabirako mu nsi eri abantu nga buno ogamba twakulira ku mulembe gw'aba Robert Sande
that's what I want. Era yensonga nze Simon jatukesera ne comedy oba oli awo mpumule naye siri koma mukola kuba nina ne characters zengendo leta nga siri naye nga nze mbawandiikira era bajja mujjazira ku page yaffe wulira nga ddala iri ku page yange nga sinzirimu wakiri njabbeera amabega wa kamera naye nga nze mbawandiikira abantu abo ndeko omukululo Tata Sam oba Robert Sande talifa kugwawo because lunaku mulira bawoko kyendeseewo ate nga naye nabenkola nabo nkibalekamu gezaako nnyo labanga wotuuse w'omuntu omulala omukono oyo naye anaakwata ku mulala n'omulala wakiri ebyaso okwetooloola buli muntu alibeera yali awuliddeko ku Tata Sam kuba waliwo kati tugamba nti wali awuliddeko ku Byron Kawadwa ng'erinnya wakiri ddyo erinnya oliwula ne tomanyi kyali akola kati tujja tukesera nga tewakyaliwo amanyi kigambo Byron Kawadwa okujjako abisoma kati bw'obeera nga kisoboka ng'ebyasa ebyo bikyaliwo nange bali babaja oli oliddeko ku Tata Sam abasajja yalyange enkoko yali nti yeyaleeta Sam yeyaleeta n'oli kati wakiri Sam waliba naye avuddeko anti we yaleeta Sam n'aleeta gundi n'aleeta Zidoro gundi naye kitegeera that legacy kyensinga okuyayaanira ng'okula mu art kigambo ki kye baali bakugambye as an artist n'owulira nga kikulumi anyway artistically nga wempanye ekirowoozo kya buli muntu sitera nnyo kuteeka bigambo ku mutima kubanga buli muntu alina ekyobugagga kyate tetusobola kusanyusa abantu bonna waliwo omuntu nga olwaleero banze ntambeera ku drive nibaleekana nabula okunsitula nakukwatako nga takikiriza nti yeggwe ni waliwo akulanaga jako nosensu nga tamunyumira yoli amuwe mula egamba bannange nabo omwana waffe so olumu I don't take people serious ndaba criticizing kubanga nze namukusookera ddala nga ntandika comedy on nga abantu nga tetunafuna na subscribers 10 one of the people yagamba but I don't find this guy funny they are boring babyogera nnyo naye olwaleero ne screenshot tugiina yomuko na number on fans nebo kola pay nebo tekayo post full stop ajanaga wala sajja goli funny kati ate kati full stop yachi so I don't take them serious olumo bili ku discouraging abisona nokujja ku mulamwa wala onakulotalira birango oli ku stage yes nali nzijuza la bonite eyo 2017 abantu bayingira ku sawa okuva ku sawa oba 10 by saa 12 nga theater tujigadde nga n'omuyindi bw'alaba muntu ayitawo kawayagala tukuba masasi nga bajjudde ndeba artist bannange batuula mu nkubo ku Katambaala they loved me so much